Kookolo bwe bumu ku bulwadde obukyasinze okutta bannayuganda ensangi zino era nga bangi tebabumanyi. Naye lwaki tebabumanyi? Kubanga bangi tebasomeseddwa ku bulwadde buno, ate ng'obulwadde buno bwekweka ng'omuntu okubuzuula aba yaggwayo dda. Kino kye kiwaliriza ekibiina kya Uganda Women Support Organization okuteekawo enteekateeka okusomesa bannayuganda ku bulwadde buno n'engeri y'okubwetangiramu. Gertrude Nakigudde nga yakulira ekibiina kino agamba nti abantu abasinga tebaagala kwekebeza ekireetera obulwadde buno okukula. Wano waagambira nti omuntu asaana yeekebeze Kkookolo newankubadde talina bulumi. Oba eno kampeyini ya awareness okulaba nga abantu obulwadde babumanya nga bukyali ate ne babujjanjaba nga bukyali. Kuba tetwandyagadde ate bantu batuuke kukwebaka kubeera mu bugaali. Ekyo kibeera kizibu era kibeera kya ssente nnyingi okujjanjaba omuntu ali obubi. Abakyala bano enteekateeka eno bagitongolezza Ntinda era nga basabye abantu ba bulijjo omuli bannabyabufuzi, abayimbi n'abantu abasimatuka Kkookolo okubayambako mu nteekateeka eno. Awareness Month. Yeah, thank you very much. It's being unveiled by Owens Tiwa. Eyaliko Ssaabawolereza wa gavumenti Dr. Kiddu Makubuya akubiriza abantu okwekebeza obulwadde buno kubanga bukwata abaami n'abakyala. Kubiriza abo bonna naddala abakyala okugenda mu malwaliro okwekebeza nga bukyali, kubanga obulwadde bw'okukebera nga bukyali wabeerawo omukisa osobola okujjanjabibwa n'okubuwona. Naye bw'ogenda mu ddwaliro nga bukyase nga bukuze kibeera ddala kizibu. Obulwadde buno tebutera kulaga nti bunajja, naye nga waliwo ebintu ebisobola okukolebwa okulaba nga obulwadde buno bwewalibwa, omuli okwewala okufuuweeta sigala, okukozesa ebiragalalagala wamu n'ebirala bingi. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.